Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusomoozebwa, ofiiridde olwazza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo. Asootuka ku buwanguzi bwe nkuyozaayoza. Nina Mwami Luutu Mukasa. Muna NRM musunsuzi ate era mutunuulizi wa nsonga. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero. Agenda sooka kubuuzeeko. Tandike programu yaffe. Sebo tukwaniriza buuza abantu. Neyanziza nnyo okubeera ku MS Media nate n'olwaleero sebo kojja. Bagamba nti bujja ewa maama. Amabere gaba gasase. Nziza wano sebo okukubaganya ebirowoozo nammwe nga bulijjo. Siba kuba nti ffe tusinga okutegeera naye je kumukubaganya ebirowoozo. Ofunamu kyofunya ate nange ninkufunamu naawe. Era bwe naagenda mu comment eyo nja kuba nfuna. Ate abo tono nnyo bati aba comment. Abamu baleeta ebizungirizi. Munnange kyaba alina. Baga nti akasukali alina litaba muti. Bambi naye kyaba alina. Era asonda n'ag'omu buto. Naga nti mukyala we nti ondabe bwe muweereza. Omukyala mulinga yennyamidde naga nti naye nafumbirwa kiki kino. Kubanga bye boogedde bibadde tebigwana mu kizungirizi kino kyakoze eki. Naye ne bamuleka obanga omukyala amuleka ate nze nzaani mbaaniriza. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Olwaleero njagala twogere ku Betty Namboze bakireke. Ekisooka gwobaddeko mu byobufuzi akabanga akawe era tobadde nnyo ku bimeeza by'ebyobufuzi Namboze gye yatandikira. Abamu beewuunya Namboze lwaki yagenda e Masaka n'akubirayo mikwano gye Bampuuga, Babedi Bwanika, Bakasibante n'abalala. Gwe ng'abaddeko mu byobufuzi era abaddeko ku bimeeza kino ekiriwo ku Betty kikwewuunyisa oba byebyo byabadde ajjakola ekyokubiri lwaki abantu kyabawazannya amatu nti kiki ekyamututte budde okuba banne ekisooka abatamumanyi era nga Bayibuli bwega nti omuli oli omi osobola obutamutegeera. Nze seewuunya byeyakoze Bampuuga ne Dr. Bidbasi byewuunya kubanga ensi yonna okutegeera kibayita Namboze. Omusajja eyatulonderayo Namboze eyo gye yali mukukuuzi bamuyita Reverend Peter Bakaluba Mukasa. Yes. Ye yamulonda Namboze nga yakasaba omulimu ogwa enforcement emukono. Yajonyesa abasuubuzi. Yakwata emaali y'abantu ng'akuba n'etteke n'asamba eri ebintu ebiyiika. Namboze yalina omuzungu kyayita a very cruel heart. Naye ng'aga nti mu kitundu omwo mwava ate era nga ddala kituufu. Kaakati Bakaluba Mukasa yamukomako namugaa nti abantu bano olumu ojja beetaaga. Era Bakaluba Mukasa n'akwata Namboze n'amugyayo okwogerako n'abantu. Jjukira Bakaluba yali akola ku Simba n'atandikanga okumuwa ku zi puroguramu ayogere. Namboze awo yatandikira. Twalaba Bakaluba ng'abudaabuda Namboze ng'akwata mu nsabo ye okuliikiriza Namboze. Twalaba Bakaluba ku mbaga ya Namboze kumpi ebitundu 200 Bakaluba Mukasa yabikola. Era nzijukira nga yaleeta n'ekimotoka kye eky'amazzi kino bitanka by'amazzi ne gavujjirira omukolo gwonna tenti zonna za Reverend Peter Bakaluba Mukasa n'obumeeza. Ekirala ekiddako Bakaluba Mukasa Betty Namboze bwe yamwefuulira ebyo byonna ng'abyerabidde kyeyakola Bakaluba Mukasa tekikolwa muntu wa bulijjo. N'atandika okumwogerera, okumusekeeterera, okumukola biki kye yasookera ddala okukola mu kiseera ekyo. Bakaluba nga yeesimbye waliwo debate ku Bishop Ssenyonjo eyali wa West Buganda nga bakimutaddeko nti ali ebisiyaga. Kati Reverend Bakaluba Mukasa Reverend mu Church of Uganda baaliko nga bali awantu nga bali mu kifaananyi nga bwe ndi naawe. Namboze n'asaasaanya ekifaananyi mu constituency baabo nga bali bateesa kulya bisiyaga nga bw'ayogera bw'atyo nga walumbe ku kyoto anti ekigambo ne kikwata emukono Namboze n'afuuka bakagotokamu okulwanyisa Bakaluba. Ng'amukozi ebyo byonna byonna Bakaluba yankwata nzijukira n'omugenzi Africa Buyondo Damulira n'atutwala emukono okumpi n'akatale ka Namawojjolo. Waggulu awo waliwo akayumba nga waliwo omusajja mukulu nga mukadde bambi n'atuga nti ono ye taata wa Namboze. Era nga bw'omutunulira ne Namboze toyawula. N'agamba naye Namboze kitaawe yamusuulawo nga Bakaluba yalabirira omusajja oyo yamuwa ekyokulya yamubenzaawo nga ne bulangiti gye yeebika Bakaluba yagimuwa. Naye nga yadde yabikozi Bakaluba yagenda mu maaso okulabirira omukadde oli. Okiwulidde? Okukkakkana nga Namboze omusajja amwegaanye afunye taata omulala. Nga yeeganye taata. Yafuna taata omulala. Era bw'aba ayagala Namboze ogamba bye tuwogerako bagenda bamukoleko DNA n'oyo
gwalina kati foli twamulaba era singa bwali budde bwa simu zine za sereza nali badde nina ekifaananyi nali badde nkikuwa nti ono yali taata wa Nambooze era yafa bubi nnyo omusajja oyo baali bagamba n'ogga nti oba ava Burundi yafa bulungi okujja mu Uganda kakati bw'otunuulira ebikola bya Nambooze byazze ng'akola emabega eyo yonna ng'asekeeterera abalala tomuyinza kumwewunyiza ku ono Nambooze yaliko ekiseera nga nfanfeewe mu ggwanga yeweekitiibwa Charles Peter Mayiga ddala ebigambo byayogerera Peter Mayiga yasooka kuwandiika na kutuma abantu wa Ssaabasajja Kabaka nga sekretary Mayiga bamuggyeko kuba Katikkiro bwe yalaba kiganye kati bagenda head on kati beerumba head on era Charles Peter Mayiga naga nti nze Nambooze ayagala mayire gikunze ye n'asiri kati yamunyega oyo Nambooze kati Mayiga waayisijjukira babakwatako abasatu ye ne Honorable Sseggona ne Charles Peter Mayiga babakwatako abasatu oba okijjukira ogwo omukago yaguvaamu dda oli si mugenzi Engineer J.B. Walusimbi yali Katikkiro wa Buganda bwe yagenda mu gavumenti n'ajjayo milioni 3 okuziteeka mu kitongole kye bayita Bukadev ekikulira ebyobulimi mu Buganda nga sente za bya bulimi Nambooze yasekeeterera Engineer J.B. Walusimbi Nambooze yayogererawo J.B. Walusimbi ebigambo mazima ng'oyinza okuga nti oba yamuttira muntu we okutuusa J.B. Walusimbi yaga nti oba Katikkiro ssebo Ssaabasajja bunzijeeko Nambooze anzita mu 2009 bwe bagamba nti Ssaabasajja tasobodde kugenda Bugerere jjukira Katikkiro gwe baayimiriza so si Ssaabasajja yali Katikkiro Nambooze yagenda ku radio Kaboozi n'aga nti Kabaka bamukutte bamutaddeko empingo Abaganda munyiigeeko olwamala n'afuluma statement gyonna amawulire amabi Kabaka yafudde tuyiike ku nguudo Nambooze ng'ayogera ebyo byenjogera biri wano abantu bawano beerabira bwerabize yagenda Kaboozi n'aga nti Abaganda munyiigeeko Kabaka bamusse ekyo kiwalaba ku nguudo nga kiyiika yali Betty Nambooze bakireke kakati ye teyajja ku luguudo ayiseeko abantu ye teyalukola ki ebyagenda mu maaso byonna abivunaanyizibwako naye ensi temanyi nze bwe yali ng'akola obusolo kwa Biriga ne baagala omuvunaana ku musango nga Biriga afudde ne byapositinga ne byeyakola baamukwata n'aga nti mulwadde ego omuzannyo agumanya ogw'okweyita omulwadde ne bamusibira ekirudde oba okijjukira n'aga nti abasajja bankubye banzijeemu eggumba ne banteekamu ekyuma naye ojjukira nga bamaze ne bamutafa era Sseggona omu ku baamulwanirira ennyo ne mukulu Erias Lukwago naye bwe yatuuka ku nnyonyi ng'ali mu wheelchair ne bamusitula nga yenna lugoojamye yeerabira n'atambula akatambi kamulaga ng'atambudde bulungi ne bwe yatuuka e India yava mu nnyonyi ng'ayimba Gunteese ekimbeewo kyange nga gwayimbira ku kisaawe ky'edderi kakati bwe yakomawo wano n'akomawo mu wheelchair yagisanga wano kyenva ngamba olunaku olumu ngamba mwami Dansan Lusuulwa ne mugamba nti nze Nambooze mwannyinaze ate sikyalaba nze njagala nga bwaga nti baamugjamu eggumba mu mugongo mulimu kyuma nze sijja kulaba bwerere bwe njagala nkwate ku mugongo gwe mpulire olukinda ekyuma bwe kyakola ki yagamba nti anti naawe olimba amaaso go galaba oli mu kulimba nsi naawe oli mu kulimba amaaso go galaba kyeyanziramu ekyo ne ŋŋamba ekyokubiri oba ekyakigaanyi omuntu agere Nambooze waali mu wheelchair bw'ate ng'agizannya otulisiza wakakebe kati yagaso labe misinde jadduka gwakatulisiza gujjo kanusa nga ye agenza ayiseemu kwegamba ekiseera ky'okuzannyirira kakati bampuuga bakola omulimu mu Nambooze balabira kubanga aba opposition mwalimu batono abeesobola abasinga bali tebeesobola bana abeesobola be bayimirira ku lwa bannaabwe Nambooze nga talina wadde ssente mutwalo mujjanjaba nga talina na ssente ekubisa bipande bano banne be baabikolanga naye okyukira otya omuntu eyali akujje mu buzibu nze ondaba wano mwami Ssekanjako bwe nafuna ekizibu ky'amaaso ng'oggyeko gavumenti nali nva mu kampeyini kunoonyeza ba NRM Kalulu saalabako omubaka yenna nga n'okuyita mu bayiseemu benoonyereza akalulu naye yajja gyendi bamuyita Lutamaguzi Po Ssemakula nambuuza kiki ekyabaawo konze munnange siyinza kubuulira simanyi nakwata milioni emu ky'ekitundu n'agikola ki ne wayita wiiki 2 nampereza ataano ekyo yakikola emirundi kakati Lutamaguzi ayinza okukola bye saagala era oluusi abyogera naye akamwa kange n'abenaaremu nabagamba sisobola kulwanyisa Lutamaguzi kubanga olina okujjukira olina okuba omuntu ategeera jjukira
ekitwawula ku nsolo kyekyo. Embwa bw'ogiwa eggumba wano ne bwemba nga nzize mu makaago nga siri wawaka naye ne nkwata ekintu ne nkiwa embwa oba eggumba oba ekifi ky'enkoko embwa eyo ejja kunzijukira for 8 years nga buli lwe nzija etenga omukira mu ngeri yokunga nti gwe oli wafande wange oli kyali wange embwa ekijjukira embizzi yokka kyekisolo ky'owo oluti lw'enkejje wano ne kirutwala emmanju eno okululya bwe kikomawo bwe mubeera basatu kummwe batejjukira ani akirwadde ate bw'oyita dakiika endala emu tejjukira nokujjukira nti eridde n'oluti lw'enkejje kakati omuntu omwerabize omuganda aga nti yayita ku malalo ga nnyina ng'afuirako olwa Nambooze akola nsobi semasobi olumba otya abantu abaakutandika kyabubuzi ekyo ekigambo wabula ekimuyamba ekimuvujjirira wano wali ebigambo by'Abaganda bibiri omubuze n'omubuzi. Omubuze kiyinza okutegeeza omuntu eyatuvaako n'afa bamuyita omubuze. Omubuzi owookubiri ye muntu eyakabula nga tannagenda wala singa omuntu aba anoonya Matias Ssekanjakko n'atuuka ku kereziya n'agamba nti Matias Ssekanjakko ali luddawa oba n'ayitawo wano n'atuuka ku kereziya n'akubuulizaawo nti wali woovudde ddayo wansi owote ku ddyo awo oba omubuuliza oyo bamuyita mubuze asobola okuddayo n'akulaba nga tabonyeebonye nnyo naye omubuzi ye muntu amaze emyaka emingi nga abula. Nambooze be baali ne bamabikke ku Alhaji Nassantege Ssebaggala ne babuza abantu by'otulabanga abantu ne babagamba Ssebaggala yasoma ebibuuzo bye biri muki mu UNEB ne batwala ebibuuzo babitoonyeza mu UNEB genda olete pasilipu yo esomero litubuulire nti yatulira wano index number yange yali bweti mwaka gundi bo babatwala ku UNEB amasasi ne gabalya abantu ne bagenda Luzira. Nambooze teyakwatibwa bwakomawo sebo President Museveni nfunirayo school fees mbutuufu saasoma naye nga Ssebaggala yasooka n'abagamba ng'alina bano nti ono yasomera ddala kati omubuzi yakkiriza ekyo nti naye oluli yatutomeza nakati atuzzeemu. Nambooze yatambula ne Besigye okutibugako dde okubadde wano Nambooze ng'ali ku Besigye ati amukutta ekikugunyu nga tavaako kakati ekiseera ne kituuka bwe yali nga Kyagulanyi yakajja Nambooze teyasooka kumanya nti Kyagulanyi alina amaanyi yasooka waani era ne ku Besigye yasooka n'agenda ewa mwami wa Mama Mbabazi Nambooze yagenda kwa Mama Mbabazi Besigye bwe yakola laaleeno eyenakivubo ate nga ku laale eyo waliwo abazanya syndicate General Karekezi Edward Kayihura yaleeta bano bakulemu preventer nga-2,250 n'abayiwa ku laale ya Besigye kati Nambooze agenda okuga nti Besigye asinga Mbabazi yakuba Sama okuva ewa Mbabazi okudda ewa Besigye ne batiguka ku Kyagulanyi nga zze era Nambooze yali tamanyi nti Kyagulanyi anaaba ne vibe yenkanidde awo era bwe yakitegeerera Besigye yamukuba kiiki y'omu mugongo baaka kiiki n'agenda ewaani kati Nambooze nyanjalagayidde naye ekyo kikyajja olw'ababuzi abantu abazze babula batyo nakakati bambi abalowooza nti ono Kyagulanyi fuutusoja munabwe nti ajja kuleeta enkyukakyuka abo Nambooze akimanyi nti bagenda gireeta naye ye ali awali ebyengedde teri akugaana kubeera wali byengedde naye tovoola bantu bakusitula Nambooze ekyo singa oba okyalimu ensa entini bweti nkwegayidde tokikola mwannyina oswala ate oswaza ezzadde lyo gy'ogenda okuleka ku nsi kubanga ebiseera bijja kutuuka ffe tuveewo nawe era ojja kuvaawo kubanga ekyo ekyuma munnange Museveni kyakussa mu mugongo kinaakuganya okuwangaala kijja kutta naye kiki kyogenda okuleka babega kubanga bagenda kufungula era nsaasira nnyo kati omwami Muwanga Kivumbi kubanga bamukozesa ebintu nga bye bakozesa Alan Ssewanyana Kyagulanyi yamugamba ku kitebe kwata omusindalo taata n'agukwata ate ayagala kaadi gamba nti mpuuga yatusiba era niraga nti mpuuga yatusiba ate ne batagimuwa kakati ate yeekomeredde omusumaali ogusembayo yasinzire mu constituency naga nti tuyinza kuwa bali mwezi omulema tetuyinza kuwa mulema kalulu kakati oyinza okwogera ku kibayita disability atubulira emirundi road mayor gyali abuusa emyala emeka ekyo buli okyogera nobanga abavoola omuntu aliko obulemu kubanga batugamba omuntu aliko obulemu muyita PWD person with a disability gwe atanafuna bulemu omanyi bakuyita tab
TAB oli PWB gwe oli TAB kitegeza temporarily able-bodied kubanga temporarily singa ova waka kwolwo oli candidate wa kufuuka disability naye gwe tokitegeeranga era n'ekyo yagala kusanyusa Kyagulanyi n'olwekyo mmwe abatulaba wano ku MS Media omulimu guli gye muli Nambooze kyakola mu kaseera kano omulimu gwe yali badde akola ku myaka gye nga ate amanyi yaliwo ekiseera nga bano bampuga bamuliisa be bamulabirira be bamuwuleze be bamugendera mu kkooti emisango emingi jajjo yo olugizanga adduka manyi olwakaana akazza emisango ko nga kesiga bakulu baako kukalwanirira olumala okwonoona eryo kanze mondeeke kaddukira mu bano bakalwanirire naye bwe kabaka bakula entalo tebabaayo omulimu Nambooze senga abadde akyalimu empeke y'ensa gwe yali badde akola kati kutabaganya Mpuuga na Kyagulanyi nti kiki ekyasoba naye n'olumba okoberera nga tokimanye enkyajja kulya ggwe era naye muganda wange Muwanga Kivumbi ekyo nkugamba enkyo ono alidde ba Mpuuga mmwe mugenda kukola ki ekinabagaano balya naba Muwanga Kivumbi ng'agamba nti ebyokubeera nti gundi yannyamba bo boogere bani be baayamba nti buli omu asambira wa DF anti omuntu eyayamba omuntu abamanyi President Museveni lwaki bamugamba nti nze neyamuwa akamyo amuyita n'amujjukira mu lutalo neyamuwa akamyo amuyita n'amujjukira gwe Muwanga Kivumbi yagalaga nti gwosusse ku ekyo ate nomune nkubulira ekyama nabaddeko e Butambala waliyo ensonga ezabadde zindute nabaddeko Abasanda ekibibi n'Egombe naye nabadde ntambula mu nze bantendeka okusampolinga okola research wo ye nabadde nyimirira buli katundu kino njogera siri against Muwanga kwanza bo sibawalana bawalanira kibabuzi bali mukubula ate bo Muwanga sibabuzi kubanga bo bakuba luseke bamanyi ekinababeeza nga bakyanuuna bamanyi nti wano muzinga olina okugamba kuoli n'ekiralo olina okubuguyaza abantu bayina okubanga banuuna kakati Muwanga Kivumbi nabaddeyo nembabuuza nti omubaka waffe mumwogerako kiraalo tuwulire oyo munnamasaka ate tebakyogedde wamu emirundi ng'ena etaano babadde boogera statement enyo nti oyo w'Emasaka ffe wano atubule kyali akoze ewaffe oyo yava Masaka kati ekigambo ekyo bwe kiba kikutte mwami Muwanga muganda wange Kivumbi gwemumanyi bulungi sikulinaako ajali yonna ebiseera ebisinga bibeere Butambala mpozi nga gweyagala okufuuka Secretary General nga Lubongo yafuuse MP mpozi nga kyogoba naye Kyagulanyi mugende kompola kubanga oba Secretary General bw'abanga anaabukuwa ddala mbuusabuusa naye ewuwo wali bubi nnyo taata wali bubi nnyo nze kyennalabye si kinyumize nze obwedda tutuuka mu bantu ate nabadde n'abasomesa be nasoose okubeera nabo abadde ku ssomero ne basooka bambuulira naye bwe twagenze ku ground nitulako n'ababooda jjukira ababooda balusaasaanya buli lwatula ku booda aba ali ku mawulire ababooda bangambye ekigambo kino ne tusanga abakazi ekiro ababadde kutonninnyira navaayo kiro ssaawa nga 3 nze yagendayo essaawa 5 ez'emisana yonna gye nasampulinze saasanze Muwanga olwekyo nkusaba mukwano gwange ndowooza nnyo bwe kibanga ddala ekizibu kya National Unity Platform ekisooka nga Mpuuga mutulekera ebibuuzo obuzibu bwammwe ne mujjayo amannyo gonna ne muleeta ne maama Lugojamye Nambooze nga mujjayo emmundu zonna nga Mpuuga kyekizibu kya National Unity Platform then gwe abalaba n'abagoberera tandika okulowooza ekisingakaawo ebirowoozo bya Nuupu twalowooza nti byebyo era mwabeekaniikirya mpulira kati beetegeka wano wabeerewo stampede nga omukulu wazze mu Buganda bajja bakwata abagenda bakwata President Museveni candidate Kyagulanyi nga azze wano okusabawo akalulu bateekateeka okukola ebyabwe bya bulijjo ng'ebyabadde Mwaluwa bayinza obutabafaako naye wano Mwaluwa wabaddeyo kinalabe lukuŋŋaana nga lw'amaanyi naye fujjo bwedda balikola ne bayita gye batabagambye ne bakola biki ne bavuma abantu ne bavuula kati baalaze abakubye mu motoka ya poliisi abakakwata 32 kati poliisi ne bwe byagala kukwata 8 nega nti ne bwe byagala kukwata 2 ye bakwata ne baleeta omulamuzi yalimanya naye ekyo kya myaka gijja okutegeera omusango tebajja kugusala nkya Olivia babazaayo kakati Olivia muleke nze nsaasira Sauda Madara Olivia ndowooza yali yagala musiba myaka 10 kuba bwe bamusiba ena n'asaba ekisonyiwo mu kkooti y'amagye nti banne mutusonyiwo Kyagulanyi yatusiriwaza ne tukola ebyobugwagwa eby'ekigwengeregwengere omusango gutusinze omulamuzi n'amusalira emyaka egi President n'afuna request ey'okupadoninga abantu bano abaabula olw'ebyobufuzi oyo Olivia Lutaaya ne banne abalala nga 5 baali 5 ne babata
basanya bani bwe bamala obbata ne bajja gye tuli ne bakola press conference bbiri bali abalala ne bagamba nti bannange ffe twerwanyeeko ebintu bya Kyagulanyi tubivuddeko tubadde tuvunda nze bansi babbanga bweriti bonna ne boogera ebizibu Olivia n'agamba nti nze nabadde nnimba nze Kyagulanyi kyaŋŋamba kyenkolera nze Kyagulanyi gwe nkyaliko owulidde kaakati bw'aba akyali ku Kyagulanyi yamuyita nti kyakanuuya n'amutwala ku parade kati parade emisango gyayo ekibonerezo nga kyakusinze myaka 3 ku 5 ekibonerezo kyajja mu 2 mu 1950 sorry 5 net nga mwami Museveni alina emyaka 6 kubanga mwami Museveni azalibwa 1994 omuzungu n'aleeta ekibonerezo ekyo omusango ogwo mu tteeka eryo mu 1950 kitegeeza tojja kugamba nti Museveni yakukoze eki mwakuba parade naye gwe mwagikuba naye gwe mwali mugikubira walabyeko nga bamukutte wiruwuzeeko mwe abavubuka anti nkubuulidde ekinula ennyana kiba mu kibeere toluwulirangako olwo kakati oyo yabagamba neyabafundisha eyabasomesa kugeuka kulia geuka kushoto waali kakati Olivia kwagala ku mulundi guno ogwokubiri sorry Olivia kwagala nali yali mukwano gwange era asoma mawulire ku Top TV Top Radio omusonyi Olivia kwagala mukwano Olivia Lutaaya kati ku luno azze mu kamasindooza kubanga singa kati ogwo omusango okuguwulira wajja kuyita omwaka yeri baayita bamusibyena kati ogwo gubere gumu n'omusango gube gweta nuze eri ayagala 10 mu komera agifunye nze gwensaasira omulala ye mukazi wattu Madaada Sauda effujjo lyabadde akola ku Kyagulanyi effujjo jukire effujjo lye bakola ku Ssegirinya ng'afudde jukire effujjo nakutuka okwagala okukwata ettayi maama wa Ssegirinya teri kufuluma wano nga Sauda Madaada amaanyi gakozesa gasinga aba Boko Haram naye kaakati atuuka n'okusese mu musaayi mu kooti omulamuzi n'agamba nti bakuwa eddagala bakuzeeruzira kiki bamutulugunyiza mu bukoma naye osobola okugusesema olwaliddeyo abantu balwalira awantu bonna bwe bali ebyo byalimu Sauda Madaada ffe tetubyagala yensonga lwaki tubalabulamu abato mulemu okubigendamu yensonga lwaki tubagamba temukoberera bannambooze ekigendera kyammwe si mmwe ekigendera kyabwe bo kusigala nga mmwe batambulira ku mitwe gyabwe okutuuka eri ebyengera byabwe amazima ga Katonda simple luli mwamulonda n'amala emyaka 3 n'ekitundu ng'ali ku kitanda mu Amerika naye lwaki tagambye nti owange tolanga bagamba nti owange obulamu bwange tebukyasobola ekifo nkitadde lwaki akomyewo akyayagala kubanga yali alimba luli nammwe azzo balimba naye bw'aba azzo balimba najja mu constituency yammwe omulina ow'NRM olina ow'ebibiina ebirala naye ng'ali ku mpuuga bwe baatandika eyamuleera mukwano gwe bw'owuliranga kuga nti nze tonnangiranga byewankolera omanya ye baakolera mukolere mbanaffe tandika okulya Muwanga Lutaaya bana ebyo mbadde Muwanga Kivumbi gwe n'okola statement bwe nze nkubuulidde ku kyalutamaguzi Paul Semakula takyogerangako wantu nze nkyeyogeredde takyogerangako naye gwe obanga tolinaamu wadde akalowooza omaze okusinga akaseera ke mukyalina ke ka society eri confused ababuzi tuyina okusala amagezi bwa Misekanjako okukendeeza ababuzi nga tunyonyola abantu facts ezibaliraanye gwe bw'obanga okyabuusabuusa kajje mu kibuga wano babakwate bana amala bakwata bajja basiba mulabe oba mwami Kyagulanyi anaasazaamu engendo ze ezinaddako ng'okulonda kuwedde olw'okuba mmwe tubalinda oba temwakiraba buli omukisa gukomyewo gye muli gukomyewo ffe tetulina kirala kitubagamba era Yesu Kristo baamukomerera ku musalaba yagamba nze temunkabira mwekabire mwekola ebiseera ebijja so tetubawalana muli ba mikwano gye tuli naye tubalaga kabi kajja gye muli ke mutalaba kyekyokka n'olwekyo kiso bakomewo nti bajja bakwata bulijjo natuuka nga njakozesa nga bafutusoja bennasangangayo abali bavudde e Kampala nga bajidde ku ttiimu ye kakati yagamba bwe yali agenda okunomentinga nti awulira nga tayagala mukwata ng'atya nnyo musiba tajja ng'omaze okuwulya statement eyo nga naye ye Kampala mutabani we yabivaamu nga ye mutabani wa Museveni bwe yakula yabeera naye n'amagye n'agayingira yagenda the hard way ono owuwe ali mu Amerika gye yasinzidde n'agamba njagala ebyali ekaseese bijje mu Kampala muno ng'ate naye erinnya lye Kampala mwayagala bijje abantu bamuvumye n'ekimala ku TikTok
kakati bwabanga ayagala Kampala ajjemu ebyali ekasese kitegeeza amanyidde ddala nti kirawe tayinza kuba pulezidenti abamugoberera mukyagoberera ki tuleme kubanga nswera kirungu begoberere w'ebyenda n'entuuka eri mayiro 6 ate nerabo waffe n'ate n'eddeeri 7 n'ogibuuze bigambo byayogera ebyo nga Kyagulanyi bye yayogera nti atayagala mukwata tojja azimba courage mu baana kubanga omubuzi yasobola okuwulira ebyo ebigambo byaffe bino okusooka bitagetinga babuze abakabula bwokyayinza okulagira nti nedda n'ennyumba 3 ojja kulaba omuti wamu gye weeteraawo oyo ye mubuze betwogera nabo naye ababuzi abaabuledde emyaka n'ebisibo si kyangu bo myaka ajja kutuuka okukaddiwa nga tajayinza nga oluba terukyasobola kwogera kigambo nkyukakyuka enkyukakyuka yajja dda ng'ennaku z'omwezi 26 January 1986 enkyukakyuka yajja mu Uganda buli muntu asobola okukola kyayagala sebo eyo yali enkyukakyuka teri ndala. New Uganda waliyo New Uganda gye boogerako New Uganda gye tulimu kati kubanga New Uganda bategeeza nti bajja kubala kugibomolawo. New Uganda mwe tuli olwaliro ky'obalaba waliwo abalamuzi abatakyazannyirira nga bali abalamuzi bedda aba colonial judges bano bw'oba oseseme musayaga nti asooka naga nti bajeti y'eruzira kuliko eddwaliro akawumbi kalambaza akujjajaba balwadde babata abasibe mu eruzira eriyo omukazi nga yazaala omwana wa lunaku lumu mukyala sipapa taliyo n'omwana basibe nti oba eriyo omwana mu mpewo eyo ng'asulayo ono asesemye omusayi sirina bbaluwa ya musawe nga nti agenda kufa okwosa enkya. Twayina omusajja omujamani eyakwata abaana ekalangala nga yakola NGO nti ayamba baana n'akabasanya abaana ne bamutwala Luzira. Gavumenti ya Germany n'esindika balooya bonna ne bajja Luzira nti bamuwe bail ne baleeta lipooti nti omusajja alina kansa yalemera Luzira. Olunaku lwe baleeta lipooti nti ali terminal ilu asigazzayo ebbanga tono ng'omusawo bwamukebedde kati baali bakirinda lwadda mu kooti waakiri awoze nga ava bweru kubanga omusawo agambye ali terminal ilu olwo olunaku omusajja lwe yafa mu Germany nga ne Germany etaddewo akazito. Germany yo teyateekawo kazito naye yasaba request government ya Uganda ne tumugamba tusindika message ku baana baffe we are protecting our kids kubanga ne mu Germany tosobola kikola gwe sobola kikola ne bakutana ogenda n'olwekyo mmwe temulowooza nti bana amalo bakwata ono n'aleekaana Kyagulanyi ne babata tikikyasoboka kubanga Kyagulanyi bw'ayogera ne bata abannuupu Kyagulanyi asulaako aba n'obuliri bwe butoba oyinza noga nti yabukojeyeemu tayagala bate gwe bakutte tayagala bate gwe bakutte mbabuulira amazima kubanga bwe babakwata y'ensonga emubeezaawo kyasobola okukola ki okwogerako ebeemuleetera energy okufuna ebyokuteeka ku table kyekyokka teri kirala kasookanga abawo teri kirala wano wonna olowooza ku maleediyo tasobola kukolerako naye ayagala kutambula ati gukayite mu bantu alabe crowd abantu abagenda okumulaba mu Arua babadde bayitirivu eyumbe eterego bamulabe bolaba Kivulu baga nti ekivulu kikino kyazze owaffe mujje tugende tulabe ekivulu kyeboogera anti tugenda 15 January tugenda mu kalulu olimbuulira balaba Kivulu Sabavulwa ze tebajja kuwuliriza birowoozo wawulira kyo bawuliriza waliwo people power ne bakyogera eddakiika 3 mwezi n'agenda okumanya alaga obubonero bw'obutaba pulezidenti n'agenda yali ava awamu ng'alina laala ey'okubiri siji yabadde genda kuba pakwaki yes yabadde ava pakwaki ng'agenda Moro bayitawo district eyo bagita batya yabadde ava epakwaki ng'agenda mu district endala Madi Okoro yabadde agenda Madi Okoro district endala n'ayogera nnyo wano our people obudde yageze ku saa 12 kitundu obudde ne bumuyitako n'agamba waakiri kantambule butambuzi ŋŋendeyo bwe yatuuseeyo n'abantu babeerawo ne bawungana nga bayita bwe n'aga nti sirina waakusula eno teri woteeri wakirabye ekyo nalabika hoteli ne batandika omuntu gwasanze eri n'atandika okumulaga nti nina kaloogi kemanyi ne bagenda ku kaloogi ne bamala eddakiika 2 nga mu bisumuluzo ebingi nga tebalaba kisumuluzo kikola ki kiggulawo bwe yamaze era Katonda atuyamba buyambi ffe nga gavumenti bwe yamaze ne baggulawo abasirikale bagana bakebera obuliri bwe balaba bateri kabi n'akebera waggulu nga tewali siiringi
n'atakomaawo n'abaga nti enjala ennuma kale presidential candidate yategese nangeri gy'anaalyamu president namunagaani beyadalina bonna olinaga nti nze simanyi kufumba wabula ze zimanyi kugoya n'alyoka mukubira akapata akawunga Kyagulanyi yamenyekesa akawunga naye gwe tolowooza nti oyo muntu oyo asobola okuba eneme naye kati lindako mu district namba yo hoteli yabaddemu ey'amaanyi kakati kikulaga ekyo si ey'amaanyi naye gwe yagambye nti noonyezaawo ogi oli mwatwala abawala be mwe yamututte kyova olaba gw'oli presidential candidate tolina advance team esobola okugenda naga nti bw'anaava wano n'agenda wali ajja kusula wano ng'ekyo tolina yakikola n'ogamba nti oyagala wa president mukulu oyagala bwero si kati ogirabisaako ki ekyo ng'ogirabisaaki ekyo bisu tuli mu kuzisalamu ekyo kirabisa gavumenti bwaba balowooza ekyo then ate mufu nnyo plus naye nze kyenkugamba ng'oli presidential material you are a presidential candidate n'otuukaawo n'anyumyamu n'abantu awo nga bali awo banyuma simanyize bane yagenda gamba nti laba waggulu banange tewatuuka kati ekinaava eri okimanyi eriyo omulala omumanyi asuze mu eri because you must consider your security bw'obanga tolowooza ku security ye ey'abannayuganda n'otuuka butuuzi bannange kyali kiri bubi enjala ennuma omuntu volunteer naga nti ngenda kugoyera akawunga that is seriousness of understanding man it's not the stupidity ku level eyo nze sivuma abantu era naye simuvuma naye ekikolwa ekyo mwami Kyagulanyi kyabadde kyabulabe nnyo eri obulamu bw'omukwano era n'akuba akawunga nga bwaseka nti bano banjagala okukakasa otya oli pulezidenti kubanga weesimbye kuba pulezidenti kati emirundi ebiri ebikolwa bye ebimu omusajja atambulira mu bullet proof naye n'atalaba ekyo nga kiteka obulamu bwe mukati abaga kubanga singa Kyagulanyi afuna obulaba awo baga nti gavumenti yamuwadde obutwa okimanyi ekyo naye oli etya akawunga k'omuntu gwe tolabanga kuwadde enjala ekuluma lwaki tewategeka ku ssente ze tosobola kutegeka nti nja kugenda ne ba aid bange banoonyeza woteri esinga amaanyi era kyabusiru mwami Sekanjakko ekyo kyabujega mukama nsonyiwe kiri nkisazizaamu kubanga gy'onoogenda yonna wategeerayo lwanominati nga wakola plan oteekwa okubanga olina ba presidential aid ba candidates aid anaakufumbira bw'anaabanga epakwakyakooye waliwo ajja okufumbira emadyokoro waliwo ajja okufumbira eyumbe enteekateeka yo gwe oba tokyabinoonya na kubinoonyanga ggwe muntu obaako n'abantu abagamba nti ssebo twategese ojja kusula gyendi ekyo kyekizibu kya mwami Kyagulanyi n'abalowooza nga ye kyabulabe nnyo era nze neebaza Katonda nti teyafunye buzibu twaliyogedde tutya amazima ne bwe guba musotamu ekyo ekifuluka mwe yasuze ne gumutema ekiro okimanyi nti kidda ku gavumenti bagamba batya tebasobola kukkiriza nti bujega na bulagajjavu n'olwekyo eyo ttiimu eneeri obwa pulezidenti bwa Uganda mu kaseera kano ebyo eba ebimanyi eyammwe katumanyi mwe Katonda bwe pulezidenti Katonda gwayagala otuwa tetumutegedde naye kati gwe mu kulaba ko olaba Kyagulanyi talina maanyi ekibi kiba n'amaanyi goza sitaani talina maanyi ku nsi kuno agalina sitaani ayina amaanyi nno era gwe bw'oba oyogera ebya Katonda n'oli n'ayogera ebya sitaani singa nkugamba nti tokwatanga ssente y'omuntu ku bwereere kyenenye tokikola nga tolimba nga tokumpanya nga tobbanga oli nagga nti wano waliwo ddiiru naye singa okola bwoti ne bwoti waliwo miliyoni 10 zigwirawo oli gwe basooka okuwulira sinze ensi eno sitaani agirinako amaanyi n'olwekyo Kyagulanyi oba alina amaanyi oba talina it depends on mmwe abamugoberera bafaanana batya naye nze ku lw'obulamu bwe obusobola okutugwira nga Uganda olaba bamukwata bukwasi eri luuka ng'azunza obulwadde walaba ekyali mu Kampala kubanga bwe yali agenda okunominatinga yafuna guidelines ku nomination forms nga zimugamba byateeka okukola n'abikkiriza era n'azisayidinga ng'azifuna kiki ekyali kimukoze ekyo naye obanga ekyo kyali tasitampidi wano mu Kampala emirambo ne giyiika mbuulira nga omuntu yayingidde kubanga tolowooza nti eyo teriyo batamwagala ng'olina ategere nti asuze muloogi eyo n'amasannyalaze obusannyalaze bamaze gawayalinga bo bawayalinga byeri esobola omukwata ng'akyajinga essimu ye katooki ye kiki ekiddirira eri Uganda ekyo nze kyendowoozako mu kaseera kano abantu nga Nambooze abamuliraanye olw'okubanga
Oli George Musisi family je mpasamu mwava nezikokolime mukono wano George Musisi ava mu kiwanuka Musisi yali chairman wa mukono emyaka ebitirivu gwe bawe ebitimo byonna nebisembayo olw'obuweereza bwe family eyo George Musisi nga bamuyita yesimbe mu mukono municipal ne muganja akalunde mu otononye n'obeereka naye Kyagulanyi n'ogwa Kyagulanyi bwe ne mindset ne interest yajjayo George Musisi n'amuleetebwa Ssemuju ompulira asobole okulekayo Nambooze eri kubanga mukwano gwe yes kakati bali badde sebo principle nti Jono genda plan eri etya ate kubanga ina plan tunagenda okulanga amafuta gamuweddeko mu kubo ng'atuma wakadomola gasobola okumuggwa ekyo tekiriyo kye bayita presidential candidate atambulirako oura ya president mwabanga ekyo takirina mwabagenda okunvuma munvumira bwereere kati bano balubongo yabakugu tebamuwabula kubanga balubongo yakati mu kaseera kano banoonya kaabwe kubanga bamanyi nti kiri kina gye kiraga lubongo yamanyi nti kiri kigenda kufa owulidde taatawo ng'alina emyaka 92 nga bagambye ali terminal cancer tosula ku kitanda ogamba kangenenonyeza abazzukulu ekyokulya taata ye mukama amumpaddeko oteeka obuteesawo muntu kumuwa mmere olina n'omulekera abasawo lubongo yamanyidde ddala mu bwongo bw'alina za kuwangula kalulu ako ye munda yakimanyi kyova olaba bo bwe baba bagamba nti batubbye lwaki bonna mu parliament tebavaayo ne bali ekibbe kubanga boolwo baba bagenze kusigala ku nnyama nzibe obanga ffe twawangudde omusajja atubbyeko obuwagizi ate mmwe ekimugenda mu parliament mu protestinge obuwanguzi obwo bwabututte kakati Kyagulanyi ayina abantu abagenda omukumira obululu this time kubanga bafuutu soja bonna bwe beesimba ku bakansala bonna yabayiwa yatuula butuuzi eri n'asalako n'okugulu okumu n'akuwanika mu bbanga naga nti gwe mpadde so singa yabaleka ne beeronda bokka agudde teyandirumbye Kyagulanyi naye njagala okubategeeza mu aba MS Media nga bwe mbasiibula recklessness Katonda agisasulira Nambooze tali muka muntu n'akeddagala Mukama yamuwa eddoboozi erikekema mwe ne mulowooza nti attracting sympathy naye she is a very disastrous person on planet Earth these days abamugoberera kiri gye muli nga Katonda bwe yatuleka tusigale ku sitaani era musobola okusigala ku sitaani naye enkomerero ya byonna it affects you as an individual emukono ombaka omukyalo w'emukono yazze municipality wa Nambooze bakaluba mukasa yazzaawo George Kajimu ali awo bonna ate kati okujja abangi betu kiyinza omukolera Nambooze naye nze bannamukono tulina wa NRM je NRM nze sigiwagira na bwagizi nze nnyini aya mu NRM myself naye akalulu ako twali kawadde bakaluba mukasa ayina byakoze bimanyiddwa he is mature he is sensitive he has seen it all bwe muba mwagala mukulembeza anti NRM nze nkugambye NRM is not operating under one party system ekyo abekibiina kyange bajja kunkuchalenjinga era njagala ow'ekibiina kyange kiringa bwe nakugambye ne Busiro East nti siyinza kugamba nti mutuleetere ekizibu kya Walukagga ate ne mbagamba kiyimba yes waliwo abantu benjagala nti ne bwe tubanga ababaka abo si baffe naye nga bayingidde mu parliament nga bansa basobola okukolera bwe tuyamba naffe ekintu kya Buganda ne kitaswala okuswala tunatuusabwa naffe tulumwa nenkugamba nti Abedi Bwanika bwajja Mpuuga najja Yusufu Nsibambi najja Lumu najja Muhammad Kateregga Ebukoma Nsimbi najja Olomatia Luwanga Bwanika najja Mukaaku najja sisobola kugamba nti NRM efudde nedda abo bwe bajja omanya nti contribution ejja kumachinga bajja kuchallenginga manifesto yaffe ku lw'obulungi bw'abantu ba Uganda ekyo nze kyenfaako toyanza nnyo mwami Luutu leero sebo nange nesimye okuba namwe kale wona obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano ne mwami Luutu tujja kutandikirawo olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka